emmekete ate abamwagaliza ekintu kino ye chairman waffe forever kati atwongeddeko level kati consul honorary consul kitegeeza ki naffe agenda twambusa mwami Kirumira ekifuno kyofunye obadde kikusaanira otukoze bulungi nnyo ffe ng'abakwagalana bakapoobo naye nga bweyambuse naffe twambuse tubeere bumu tweyongere levo ate ekifo kino okikolerere kiyambe ensi yaffe Uganda. Ssaabasajja Kabaka awangaale nnyo ne maama Nnaabagereka amannya nze Dr. Sarah Nkonge Muwonge omuzaana wa Ssaabasajja Kabaka Vice Chairperson wa Bika Netball eya Uganda era empaka enkya z'abawala tuzitandika tusunsulemu tulabe abawala abanagenda mu shikran nkwetaaga ate jangu wagira naye abente nga munyirira tujja batwala neyanziza nnyo mama neyanzege ku bibye Serefine Kochali abantu basanyufu olw'okubeera nga mwami Kirumira yafunye ekitiibwa ky'okubeera ambassador honorary consul we Namibia. Abantu basanyufu, abantu bamwagaliza birungi byerere kuba naye abadde mulungi ebbanga lyonna eri abantu bajjukizaako yagambye ye ebimu ku byasinga okwagala ayagala nnyo abantu, ayagala nnyo emirembe, ayagala nnyo ne Katonda, ayagala nnyo n'okuyamba abo ababa mu bwetaavu. Nkyeyongera okufunayo naye akadde kanaatera otuggwako oza afuneyo ng'omulala omu babiri tubeere nga tukala puroguramu y'olunaku olwaleero. Onkoze otya baaba wangi kitaata tubalekera musiki kale neya kona neyanziza nnyo neyanzege bwe balekwera ku bibye Serefine bannange mundeke nnyumirwe kambateere wano bikujju agenda kubongerayo ne puroguramu Nseko Buseko nze wano emunyonyo wesiba kukyendabye wano ebyokulya ebyokunywa wano wesiba nze Florence Nampijja bibye Serefine Koli puroguramu ebeera tukyacance tusinkana olunaku olw'enkya lubeera lwa Saturday puroguramu ebyokya ku weekend saa 2 ez'okumakya na byonna bibadde eno tugenda kubeera nga tetwongera okubikulaga. Wewandiisa olwaleero ku ttendekero lya St. Francis Schools of Health Sciences tusomesa ku mitendera gya diploma ne certificate era ng'okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso mu matendekero gano okuli erya